twalina obutambi bwe twalabye abaana ab'obuwala nga bali mu kukola ebikola eby'omukwano muwala ku muwala naye poliisi tennavaayo. Omu bamuyita Shani Lips naye poliisi bali awo beeyambula bweyambuzi ba TikTok. Shani Lips nga wa TikTok. Naye ng'ali ne muwala munne bakola ebikola by'omukwano. Ba myaka emeka abo? Era bavubuka myaka nga 19 babeera wa? Makindye. Mabegakaawo nakulaga akatambi k'obuseego aka mwana muwala Shani Lips ne Modi nga bagezaako okubeera nga beenywegera nga bagezaako okubeera nga bakola ebitajja oba kye nandiise mu bantu ng'ate abaana babiraba. Ng'ovuddeko awo ne batulaga nti bajja natwongera obulala balina bungi. Ne bitandika okubeera nga bitambula ku social media platforms ez'enjawulo. Era nga bwolabyeko akatono ako Honorable Balamu Balukahala agezezzaako okubeera nga avaayo n'abeera nga ayagala awandiikire poliisi ebeere ng'enoonya abaana bano ababiri ababeera e Makindye okubeera nga bavaayo babeere nga babitebya biki bye bakola ebyo. Bitwongerako ki newankubadde nga ffe abalabi tugezaako okubeera nga tunyumirwa naye ate byonoona abaana baffe. Vidiyo yonna ngenda kubeera nga njikuwa Honorable Balamu ng'agezaako okubeera nga ate ayogera ng'era agamba nti ababiri bano baakubeera nga bakwatibwa babeere nga batubuulira biki bye bakola okubeera nga bitambula ku social media platforms ez'enjawulo. Kamukotereko obeere nga ate naawe omwewulirirako ng'agezaako okubeera nga ayogera kuba ate munnange ekinneewuunyisizza naye ate ayina olulimi lwakozesezza ng'ate nawe luba omulabo bw'omuzi ogenda kubeera nga omwewulirirako. Twalina obutambi bwe twalabye abaana ab'obuwala nga bali mu kukola ebikola eby'omukwano muwala ku muwala naye poliisi tennavaayo. Omu bamuyita Shani Lips naye poliisi bali awo beeyambula bweyambuzi ba TikTok. Shani Lips nga wa TikTok. Naye ng'ali ne muwala munne bakola ebikola by'omukwano. Ba myaka emeka abo? Era bavubuka myaka nga 19 babeera wa? Makindye. Kati abo bagenda kukwatibwa mu bwangu ddala. Ngenda kwogera ne poliisi mukampeerezako akatambi ako ngamba owe Makindye mpe ne adresi zaabwe abo balina okukwatibwa kubanga tetukkiriza mukazi kuzina mukazi munne. So babadde bakola ki? Nga bali mu kwekiisinga beekwata ku mabeere. Ebikola eby'omukwano ng'omusajja bw'abeera n'omukyala. Aye ne batusuubiza batuleetera ne paati. Kati omusajja yaani kubona? Yono Shani Lips yabadde asinga okukwata obulungi. Shani Lips yaliwa? Ba TikTok bonna ne Mudi. Simaya Mudi. Mudi yaani? Gwe yabadde naye mu bikola by'omukwano. Mudi naye muwala? Bonna bawala. My God, Sitaani bannange, Sitaani bakitalokoka. Sitaani yandirokose naye kati abantu ng'abo. Bo mulimu gwabwe gwa TikTok. Oba banoonya likes ku TikTok naye kikyamu. Parliament yayise etteeka erigaana obusiyazi kadaliri kya busiyazi. So nga minisita w'abavubuka ngenda kulagira poliisi ku lunaku olwokubiri babayite babitebye. Yes, that one I can confirm those two, Shani Lips and your friend, for your kind of immorality and hooliganism. We cannot allow that to happen. As your minister, I'm going to write to the police, to the director CID, to the different security organs to ensure you are arrested and taught the right thing. You should not do what is not accepted and especially doing it on the internet where our children are watching, where everybody is watching. That is uncalled for. If you want to do your dirty things, you go and hide in your bedroom and do it. So that one I'm not going to allow it, and we shall not allow it because it will contribute to moral decay in our society. We have laws that govern us.